abasajja olwaleero mutuula waka ne mugamba nti abaana bwe baamala okusoma ekirabo kye bansasula kwali kukima wano nyaabwe ne bamutwala mukirabye mu family ezimeka mama wafa muyisa bubi nnyo mama agumikiriza stress y'amaanyi no we cannot handle this oyo banka no it's not right that is human right abuse that is a lawyer kati olwo rights zaabwe bazikoze eki bazitegedde amagye bamaze okugakola ki okugasetinga these are times and seasons byembabuulira these are facts zenkubuulira nze zenoonyerezaako zensomyeko and I have reasons why African dads are heartbroken and they have no one to tell because they lack someone to understand them because they lack someone amanya ekikula ky'abantu. Osanga omusajja emyaka kakati 55 amagye gakuze asiiba mu ddiiro bw'omu omupiira agulaba yekka abaana bali eri manju nani ne mama oyo mutwalire ku kyayi agize bwati gundi kitamu abadde aga mutwalireyo kano oli mu ddiiro oli bwogu bw'oba tewaba nnyo mugezi kufunayo omwana omu naawe gw'okuraputinga abasajja abakulu mwabalabanga edda yafunanga omwana gw'atambula naye mwe temutuulanga kumanya lwaki ng'asaba n'emmere ye bagimanyi nti eba nnyingi naye nga ekifo ekyafuna gwakiddiza temwamanyanga lwaki baategeeranga ebintu ebyo ntibigenda kukola ki n'agamba nti nno wadde bana brainwashinga naye n'aganaafa bagakola ki bagasalira essubi kanfuneyo nange omu gwenkola ki gwentegekayo anaafuna kyannwanirirako. Abantu bali mu myaka 50 bagenda mu 60 balwadde sukaali balwadde pressure not because of diet enfu not because banene nnyo batebakola exercise it's because of the people they are living with. Balwadde ndwadde bamira eddagala lya sukaali ne pressure lwa muntu munno gwe wakola ki walonda. Ngenda kufunza mu dakiika zange 10 ze banyongedde mbategeeze nti okutegeera kw'ensonga zino ogenda kutegeera ngozzeeyo gwe wekka n'otuula n'ofumiitiriza n'obeera wakisa eri omuntu gw'oyagadde tutuuke mu mbeera etegeera esiriikirira era efumiitiriza. Mulimu abakyala bannanga abakyala mulimu omukyala akutuusa mu mbeera n'otandika n'okutya okubaako n'ensonga gy'oyogedde ensonga bw'ogyogera ng'omuntu yafuuka dda emotional. People are so broken naye bazibu nnyo tebasobola kutegeera nti they are already broken and they need help. Mugezezzaako okwagala okukyusa abalenzi bano naye abalenzi bano mbasaba mubategeerere in times and season. Omuntu byakola mu myaka 20 si byakola mu myaka ameka asatu byakola mu myaka 30 si byakola mu ki mu 40 nga nsembyayo mu dakiika 5. Tutegeere how people perceive love. Nina okwogerera essaawa nga 4 nze okuggusa ensonga yange era obudde bwe ndimu tebusobola kuŋŋanya. Abanjagala kyeyo ne bansukumire bagende kubakaluba banoonye balabe emisomo gyange bwe gitambula naye kansooke mbabuulira akantu kano. Understanding how someone perceives love depends on their thinking. Nze Haji Bakaluba bwokeera ku makya n'ongulira ebimuli nkulabira ddala ng'omuntu alina ekikubulako.